Kinala munana kapenyeze mu Sigine FM kwe tukyali. Lwaki ensonga y'ebisiyaga mu ggwanga President avuddeyo ebiseera bingi n'alaga nti avumirira ekikolwa kino ky'ebisiyaga. Naye bituuka mu kubirwanyisa tulaba nti Uganda tekoze na maanyi kubeera ng'erwanyisa ekintu kino. Where is the problem? Ebisiyaga. In fact, singa nina abantu abali kumpi nange ntukola group y'abantu nga 10 ntwediima ntukola bylaw bwe tusanga we are the ones who are going to kill and we go to police or prison bwe tusanga omuntu ng'owesiyaga without mercy tute. I think wiputamu abantu nga ojukira wa mabera okuberedde ekitabo mukulu obudde bwa mabera olaba mabera batako abantu mabera ne waki muyindi ne mabera ne funa ne chance butaji kujono. So ndowooza tukole mu justice omuntu omu obabiri bafe, then finally we can have a breathing space. Njukira myaka yedda nga nali ku myaka yedda nga tuli ku North Road bantu bakyali bato, waliwo omulenzi bamwita Nambozo Nambozo nga okatunulira olaba kakazi kasajja eri kalyawo simwe kabulira naye nga was isolated. Olaba ali yekka buli omwe oyo ayitira buli amulaba kyenjenyala buli omwe oyita n'abaana besobola nga bava mu bonna kulaba Nambozo ojukiremo ndowooza kakyaliwo abira n'amakwekwawo ng'ogenda atwakuli kati obuto nga nange ngandawa ono musajja mukazi keesiga bwe kati kwekola bwe kati. But you see the whole public nga teyinza associating with such a person n'okumukwata mu ngalo kati wali was isolated naye nga ayina abantu be ndowooza I don't know but I remember that bit naye kati enaku zino baali nga bweru. In fact obudde buno ekintu kisuse ekirese kizibu. Africans tuyina ebizibu tulivu the bazungu bokka bakole byabwe baffe bokka kubanga Katonda ajja kubocha naye kati we are included. Ekizibu kiri kuki tugenda tukopinga ebintu byababweru ntubiteeka no mu politics ntubiteeka no mu government ntubiteeka no mu kizibu kituyina. One, ebya rights, human rights. Njukira nze omukukula kwange si mama si tata bankuza abantu babweru okola Katonda bakube kibo okola kitu party naye nako zunu ebintu byakyuka. Omwana wa gavumenti atambulira mu mbeera eyo enkya bw'abanga alina emyaka 3 akulidde emyaka 2 15 16 akulidde mu mbeera ya kumuprotectinga akole kyayagala. That's why osanga omuntu avaayo nakula these charts nagamba we are demonstrating against the of our which person. Oyimirira mwana wani oyimirira makati g'oluguudo n'ogamba we are against the idea of anti-homosexuality. Oyimirira mwana wani alyamba ayinza kukwata ekikaadi n'atambula mu street ngu ffe twagala nanka ne homos oso kivaawa abakikola ekyo bantu aba bakulira mu mbeera ya human rights alyampa si bano ndowooza nabende yalimu human rights nga zakatandika kati ne bamuprotectinga. We were the children of the community. Omuntu yenna alina emyaka 45 kudda waggulu oyo child yakulira mu community was the child of the community, not the child of the parent and the father and the government. Kituufu ekyo kyali ekizibu ekyo kizibu tulina ekintu ekiba omanyi omuntu olaba byatandika dda osanga omuntu asaze enviiri aleseko akaviiri kamu makati Abafrika bonna ne bakisala osanga tomanyi omuntu oyo ayina omulwadde gw'omutwe
nawe no following omulwadde w'omutwe omuntu ajjamu engoyi n'atambula bukunya mpozi is mad nawe n'ozijja mu kubanga you want to copy because omuzungu. That's what is happening in Africa. Njukira pull down yakore enso yari everywhere. All of the boys at that time of 15 and above pull down. Kati nakuzunu nalinga siraba ko muntu panti y'omusajja ng'ogiraba ng'ero enakuzunu osanga panti eri wanu empale eri wanu. Things have changed. Why? To copying, and we need to destroy that thing. Then Alyampa tulina cultures zaffe ng'Abafirika n'Abazungu balina cultures zaabwe. So kati gitwale nti eyo culture yaabwe lwaki olowooza nti batryinga their level best okubeera nga batuimposingako culture eyo to the extent even to invest in a lot of money. Abadde mukulu Sami ayogedde nti esente zijja bamemba parliament ne batuuka n'okubawa esente okulanga ebatuuka ku nsonga eno balina engeri gye beebuzaabuza. Olwona MP eyafulumiza statement namutunuulidde tusaana tulikole nga bwe tukola nga bwe twakola etteeka lya defilement. MP ayogera nti babanga bantu bakulu nti kati abasajja bakulu nze ne mukulu Hassan bwe tubanga tukkiriziganyiza nti wali nsonga because ffe fuli basajja baki empinga yayogera ekintu ekyo. Lwaki Abazungu batimposingako their cultures? Ffe tulina ezaffe. Olaba Abazungu yaba mwavu yaba mulema yaba buki bamulaba nga celebrity. Kiri mu mutwe gwaffe kyatuyingira bwe tulowooza nekyayogera kituufu. In fact they rocked our brain. Omuzungu ye mugaga nobwaba mwavu baga mugaga ebere muzungu mugaga ebere muzungu ebyayolowooza bya mulembe ebere muzungu ebya ntambula ya mulembe ebere so twaba rocked. That's why osanga nga bakyala omukyala ayinza kuva ku musajja n'agenda muzungu kubanga afumbirwa omuzungu nobwamugamba tambula bukunya jesi okyo olaba bagula n'enviiri z'Abazungu naye omuzungu tayinza kuvula nzubiri mu Africa. Omu-Africa omuzungu ayambadde enviiri za Africa. Omu-Africa genda ku bakyala tambula ku street one ojja kulaba all the hair is from outside. Ne bagula ogula you reach a point of adjoining enviiri z'omuntu wabweru ku muvugu not yours. Those are cases. Kati kirala tulina ekizibu ky'empale ndowooza kati naku zino twayiza ku differentiating between a man and a woman. Osanga omukazi alina emyaka 6 ayambala empale naye these days basanga emirembe yabwe. Kati mpeuzi ndikulaba abasajja mpozi balowooza n'omusajja bw'ayambadde empale n'omukazi ayambadde bagolowooza musajja. Kwanga now we don't differentiate between a woman. I think we need to go back to our culture. Kubanga osanga omukazi alina abaana be bona bambadde empale bagenze mu party. So you cannot differentiate this is a man, this is the daughter, this is the mother of the children. That's why somewhere I admire the Muslims. There is a way you mwakuza abakyala. Okusanga omukyala onomo Muslim woman nga yambadde but they are few. Mpoza abo abayingira mu kusoma we study English ayina abyobozungu kati nga ayina PhD ayina masters those are copying the other twasoma. You see those are the few. I think now time which we should now go to churches, mosques tutandike kugamba differentiate between a married woman and a girl, and we should differentiate between the code of dressing. Empale z'abasajja z'abakazi. I have not seen a man putting on a dress. In fact ALYAMPA bw'ayambala ekitambala ekiteeteeya wano ku street kutuuka kuva wano kutuuka baliza kukuba buna mayinja. So I think we need to do it. Two, tulina ekizibu ky'amasomero which are not well monitored and they have money. We have that challenge. That's why you say natandika kwa masomero gange gona gade I don't want a boarding school. St. Paul's Sinampanga mafudu de
The challenge is the parents don't care. Omwana ali asozewa usanga ebirenzi biri group nga mukaga besura mu karumu kamu. They don't care. That's where we need LCs to wake up. Community people to wake up. We fight against this evil. Because it is evil. Chintu chibi. Chituja muna bumbera. That's why we need to wake up. Nga politicians omugenzi Gaddafi yayogera United Africa. Tukole ensi yafemu, tukole maketemu, twewesewo, tutugenda kwegayirira abweru. Kubanga now the challenge is the other period of the Mama Mbabas balete that bill, that thing in the parliament. Webanga twaga kuchisa bulungi. I think president did not sign it. All the countries outside the Jago aid, Uganda and Segara Yoka. You see, they sign. But you season as the Jago aid, we know we depend on them to ask Garanga orphans. No country within Africa can help another country. It's all cutting Java. To Nyamagezi Gokweba kuba independent. And we depend on ourselves within Africa. Chijakutuyamba. Otherwise, America avude negamba botachikiriza tutujakuwa neragira nensindala. Now we become orphans, we become useless, we are nothing, and yet we are independent countries. I think we need to have Africa fight. Our style of life should change. Yes.